naye tuli mu kukungubagira isima naye saa tusigale mu kuki mu kukungubaga oba tumaleko ennaku zinaana naye abantu sipiidi kwe mutuvugira temutuganyana gano gaggweyo mwaga tubisaagiremu ate nga tubali tusazeewo twefuge twasuuse kulaba bad black n'oweereza ka vidiyo n'okubagita ng'owa tribulite twasese twale tufudde kaakati gwe tulina omupya Hajat Kuluthum ono afa okukyalo naye yakoze tribulite ye yakoze crying yakoze crying naye nga crying gwe mbadde nenagamba Hajat nga amaziga alina mangi yagakaabye wali buli omusanga gayiika gamba nti munange wakyejo ntiakimama yakyakaaba naye badde nsaba mutuwe obudde twongere okukungubaga batuvuga speed mutuwongere kakisa tuwongere okukungubaga weekend mwandi gitwesa ate sikale mujje wiiki ejja naye weekend omuntu asanga asekalooza tetukungubaga nani nga twalumiddwa okuva ku bino mwalayinse n'otuvumya nakangubi yatunyukidde musokompegu yali isima yalwana otawula social media nagamba omwana kuva waka wagende nga atambula bundabunda so bambi era mwena mubikidde namulabye nga kyamukubye wala jjukira yabadde naye wano mu dduwa ya taata we agamba bannange nengamba musajja watwe batembikidde waaki natembadde nomubikira kuba isima abadde part of the family omwana kyamuyisiza bubi nnyo namulabye nga awotose nnyo anwali yawotose bambi kibi nnyo kibi Hajat guma mu nsi muno temuli bantu bali genuine oba ne mukwano gwo nomubuli ekizibu kyo kasomero kimugamba bwoti nanoonya gwakubira essimu amubuulira nenze isima ebintu byonna bye nasharinga naye yabimira toyina wabisanga so yo omwami wange yali amanye ekituufu ekyali wakati wange ne isima era we namufuna isima y'omu ku bantu be nasookerako okutegeeza nfunye omwana era isima nansanyukirako naye lwakuba nti era ku social media ina ngeri yali fani yabaga basimanya nzikiriza bamututte ayina engeri yabyogerangamu naye nga gwe nasooka okukubirako ne mubuulira ne musinkana n'omwami wange bambi nansanyukira kudanga mune twebaze Allah in fact bwe byayikozesa yangamba nti manyi dokita abawala bangi bali mu kibuga ano nga beekola ebintuntu batambula bayambudde bataako ebikoowekoowe n'aba ne makeup mayiro 8 naye n'atafuna musajja amuwasa naye Katonda bakuleetedde omusajja alhamdulillah bw'ati era nga baffe weetuli will support you era we nabeera n'ebizibu mayi we nafuna era omwami era nadda mu lutalo lwa social media isima nangamba tebakutiisatiisa abawogera ku musajja tebamumanyi so tawangalira na mu Uganda gwe guma so wetyo wetubadde omwami wange nakimanya nti isima ddala ayagaza Hajat so kyovala naye abadde mukwano gwe era we batubikira isima kugamba nze we nakutuka ate ye nangamba manyi kanziruke ngende ku ssiini namusangayo ekiro n'agenda bambi ekiro ekyo ate naye yalwadde we yamulabyeko ate nafuna naye ekitengu n'atya nnyo nnyo bba yali yamulabirako ddala bw'ati nsaba abantu bonna isima byanyiiza bamusonyiwe nsaba bannaye buli omu asabira isima kubanga ffe abasiraamu tumanyi nti omufu aba yeetaaga dduwa zokka twongera n'okubanga twagala mutabuliiki kubanga mutabuliiki yabadde mukwano gwa isima tufune nga kadde tumulambulengako tumukubirenga kasimu osanga Allah anaatugumya mpola mpola nandize nenkugumyako maama wange omanyi bange ebibanzaala mubambi ajja ki understandinga ajja manya tewali kigenda maaso kuba oli maama wo bambi ekiri mu maka ga Kuluthum kyaka si kirungi omwana Anwaru yamenyese omutima taata muto n'amenyeka yalwadde kati yafunye ekyego Hajat naye akaaba ki ekiri eyo gendayo abalabisa ebyo bye tulinawo ku nsonga naye bayirayo ku kintu kya isima yamakinga abantu omanyi abadde mulungi nnyo mu kukola controversies ezireetera abantu okugoberera omuntu namulaba wano ng'akola show ya akaabira linvodde mu mutwe bannaye kyali wange asobola okujja n'akuvuma n'akuwalabula abantu ne bategeera nti waliwo kyoli mu kutegeka nga kati era kye yakola ne ku Hajat oyo yeefuulanga amwagala kulati naye nga asobola okuzimba ku social media
kala nga tuvuddewo Uncle Big bannanga ali Bungereza